Kalenewe musawo Joel ne Kojja Bone we tuli wano kubatuusaako ebigenda maaso wano ku social media tujja kubanga tujja nga tubaleetera mu ensonga emu oba endala etambula ku social media so we bwakeeredde oba we buzibidde we tuyingiridde mu mwaka nga Bujjingo we tuyingiridde mu mwaka gwe yeewambye yeekubya amasasi buli kimu kiri ku ye ng'ate mulamu ne yeddusa ne mu ddwaliro okwo kwewamba ng'olaba kisoboka ne bakuba essasi ne likuyitako ku mugongerera ne likwata mu lubuto ate n'osigala ng'oli mulamu ne weevuga ne weetwala mu ddwaliro nedda mwagendeddemu obulamu bw'omuntu omukuumi ye omulambo nga tebagutulagako driver we bagambye driver mukuumi so gulu wawagulabyeko waliwo ekintu ekirabibwa omwana omuto n'omuwera ayonkera ddala but obulumbaganyi obuze bubeerawo mu ggwanga Uganda obusinga obungi ffenna tubaddewo era nga tuzze tubulaba naye obulumbaganyi bwa Bujjingo bwe bamulumbye abatemu okumutta simanyi abatemu bayagadde okumutta abasajja b'emmundu abayagadde okumutta mu kusooka amawulire ago gansanze ku makya yes byaliwo kiro naye nze nabiraba ku makya naye byaliwo mu kiro sawa nga mmeka we nabirabira zaali mu sawa 5 waliwo kuba neighborhood bawulira ku masasi nga gavuga I think kintu tekyavuga nnyo abatuuka ku siini waliwo ku musaayi siri musirikale naye wano we batta ichuli siini yaliwo bulungi n'omusaayi nga guyika mu motoka oyo gwe battidde munda mu motoka evidence eriwo gye baatulaze mbonno n'omulambo oguguno babikutte ate yennyini yamuvuze n'amutwala mu ddwaliro lowooza eno assistant naye okulumibwa kwa Bujjingo kuno eno okwekanaakanako n'okwagula bita omutujju we bamukuba amasasi 2 mu lubuto n'okwakaweesigamba bino biringa byabayimbi ekyo kitegeera kati ebiteganya ku social media tuzanyireyo ka video kama ku social media tusoke tukalabe nedda waliwo ennyondo ya Chris Evans soko tulaga akafaananyi ako soko tulaga obufaananyi akatusooke tulabe wano eno Bujjingo a full figure tulabe full figure kiki yabadde ayogera playing tulabe embeera gy'alimu yafunye ebiwundu ebisago muno ne muno kamala okwetereza n'ebiwundu tubirabeko by'amaanyi limba wangi erimu eryo lyamuyuzizza omugongo ne liyuza omugongo from this side paka atugambye muno yafunye ebisago by'amaanyi mbu nerimuyitako ku mugongo nerimuyuza omugongo yennyini eyaza mawulire enkeera n'atugamba yafunye nga yambadde bulungi nnyo talina wadde kapulasta mugongo ng'ali fayini bulungi nnyo yennyini eyetuukidde mawulire omuntu ne waba akukubye ebikonde osobola okubulwa amaanyi agatambula ebisago by'amaanyi n'owulira amasasi nga gavuga ne battana muno n'ofuna amaanyi agaddamu okuvuga emmotoka olwashinga odduke mu ddwaliro olaba nze omubbi yannyingirira buyingirizi we nti newulira ng'empale zikankanye weeziti naye you necessary bullet do you know bullet okay tetwogera nga bannabyabufuzi era naffe abali waneno tuli ba content creator ate era tuli abantu abagoberera social media engeri gyetambula tulaga ku kifaananyi kya Bujjingo awo ng'ali mu Bujjingo kano ko tukakubyemukko ebituli mukwano tulaga ku kifaananyi kya Bujjingo ekifaananyi kiikino ekifaananyi okiraba naawe nti ekifaananyi kya Bujjingo okiraba nti omuntu akubiddwa amasasi bulungi ali mu ssaati bulungi nnyo n'emabega yennyini singa bamukyusako teriko wadde otusayisa yoba waneno mu nkwawa oba omukono oba eki gwe bagambye muno essasi limuyise ku mugongo ne limuyuza naye kale Bujjingo kale tetuganye ebintu byonna bibeerawo sinizi zibeerawo naye eneeganye kino ekyaleero kiganye omwaka guli oguwedde 2023 twatandika n'omuwala Pretty Nicole ne tuzzaako awo bisago ebyaliwo awo ebyono Dr. Sefuko but baali ba TikToker naye kuno omwaka 2024 bitandise na Musumba ng'akola comedy Kyo bagiyise Escape from Pentagon Accountability Part 1 Omusumba ali mu kudduka accountability ya Pentagon nedda soko kozinge katono accountability erirudda wa ssebo
ayinza okuba omusumba accountability ya Pentagon kamutuddemu nga ka pressure k'amaanyi ojja giwulira Pentagon fulumya obusumba nomanyi nasonda ku church eyo nange nasonda nga ziyita ku mobile money weewunyenze sisabirayo naye nalumirirwa abatula mu kisooto ekyo ng'enkuba etonnya kuba tubiraba nasonda ku church eyo mabega oyo ali 216 we batandikira awo emyaka kati 3 nasonda ku ssente za Pentagon. Wali ku kyeyo by then? Nali ku kyeyo mu Oman. Paka nakati nzadde n'omwana wuna tebasimanga na musingi bagusima. Simanyi situukangayo sisabirangayo naye nga ndi omu ku basonda ku kyaki eyo naye teri wadde kintu bakola gwa kwevulunga mu ttaka. So omusumbanga yakulembera we escape from the Pentagon accountability party one ye film etandise allo siaziniyo nzima Bujjingo ye executive director tenga muitendi senior player musinimwe no kati mwabasonda seneza Pentagon mbazamu amaanyi Pentagon egenda kuzimibwa wabulanga waise wa kaseera endiga zatandika okubanja Pentagon nga ziwoza kyemuzi twagala kutunyonyola twagala kintu kimu Pentagon House wano Pastor Bujjingo yasoberwa nga talina kyakola kuba yagenda okebera ku akaunti nga akasente yakasasanyiza mu mbaga wasa mukyala we gwalina Suzani Makula banange nakulabira yabafe kyekyaddako sinemi kyagenda mu maaso wakiriise nsaba okutegeeza bannayuganda nti twagudde mu limba wangi yongera musebo kano limba wangi mudakika ezazeeko nasobola okufunamu olimbubanguba nenvuga emotoka netugende mulago nange limba wangi omuntu gwe bakubye sitasi afuna atya amaanyi agavuga emotoka limba wangi ekyali ku ntandikwa sagalo gisobwe escape from the Pentagon accountability party olaba nti ebintu bya Bujjingo omuntu guba kubya amasasi yenna n'owoba ng'ogudde ku accident tosobola kupapagavayo the following day oyogere ojje mawulire bakusanga mu ddwaliro ng'olina ku drip bakusibyesibye ebiplasta ekyebuzibwa omwami ono bamusibye nayambala esaati comfortably najja mawulire welibanga eddagala gye liri erikolerawo awo tukkiriza nti eriyo painkiller fe abamu gwe tutalina asobola okuwonyezaawo abantu abalala alabika era wabasumba nga wabasumba engeri gye bafukibwako amafuta amangi sorry Bujjingo kitalo nnyo ekyafamire yoyo gaye yafudde driver wo naye but kintu kino kyabadde kibulamu wekibanga kyabadde kipange so kyabadde kibulamu wekibanga kyabaddeyo waliwo ebibuuzo bingi byosobola n'okugamba bebi n'agamba nga ekyo kiganye so ekirowoozo eri abalabi abali eyo eyakayiiya n'akuwa akasitanti ako mukwano next time gamba abeere creative ate kayinza okuba kayonoonye ssente nnyingi nga ffe abalabi abali eno abagenda okubiyisaamu amaaso tetugenda kumujabulajabula otherwise bino tubijabuddejabuddemu ne tulaba nga kibulamu nnyo so Pastor Bujjingo bless my brother tubaagala nnyo abafiiriddwa omuntu waabwe may his soul rest in peace. So tujja kubangawo bwe tuti nze ne musawo Jowe nga ne Ssenga Mabirizi naye ajja kujja nga tuwayawaya ku nsonga ezimu ezibera ku social media teweerabya tusangibwa wano Mulago ku bbiri opposite church ya Pastor Kakande ate nga tukola ku baami n'abakyala eddagala lyammwe weeriri ennyo n'amaanyi gwe alina infection etawona abali mu festive season nga bukyova mu festive season oli ku biddagala omira bikuwunziza omutwe jangu wano wa Ssenga Mabirizi akuwa eddagala teririna side effect yonna nti ate omutwe gugenda kuluma because ebita ate nga si byakumira buli kiseera mbu one time was 3 n'abaami abalina size entono mujje tukole enlargement abakyala abatalina mazzi mujje tugende tukima amazzi gawere abatakyalira nsiko mujje tugende tukyabe enku ziwere bulungi wenna yeetaaga enkumbi mu kisenge jangu
jangu waneno buli kimu senga agenda kuba akimala omwami ali eyo nga tolina amaanyi ga kisajja ogenda ozanya kalutwa ate nga nako kaddakiika ezo obe mu kitundu gwe jangu nze nja okwekolerako ensonga ezo wano tuzimala n'otwala luutu zonna zonna zoyagala bino bye mugamba muno ogenda kutta mwana wa muntu omuttira ddala ezizo nobeera nga nawe ozimazeeyo mukwano tubaagala nnyo mwebale kutwagala mwebale kutuwagira serabira abakyala abagazi nga n'okwatayo zino engalo 3 ziyingira sebe eri abakyala sebe abalinalo kituufu eri abakyala sebo nga bo balinalo ng'omukyala ateekayo wansi mu buwalayo engalo zino 3 mikwano mujje tufunze weziti tekisoboka naluno olumu luno lusobola okugaana okuyingira luno wano tufunza kungulu ne munda jangu tukufunze obengo osobola okuba nga ng'omiima omwami wo oddawo n'obeera nga ka virgin girl buno bu 16 sole sire mu luyaye mpozi mubeere bulungi mweraba